aluba ebyo byemuddako simanya palaso simanya palaso tumujjayo ro ki gy'osobola oteeka ku palaso tewali lekerawo okwerimba n'okwesuubiza ebitasoboka n'okubeerawo ne weekubisa n'olowooza mbu olina ekintu ky'oyinza okukola muntu muno nabagamba you can't do anything. We are here. Like my young brother told you, no time to fight physically, but lyrically. Omukulu Palaso ekyamuganda we Wizomanizo okugenda ku Fanguni Forest kiringanga ekitaamusanyusiza. On top of that nkuletedde akatambika Wizomanizo wajje katandikira kubanga abasinga twakatandikira wakati nga Alien Skin avudde okubeera nga ajja okubeera nga amukyalira. Ensonga za Wizomanizo zeeyongedde okubeera nga zikankanya abantu oba nga zitiisa abantu oba embeera ye yeeyongedde okubeera nga yeeraliikiriza abantu mwali. However, Palaso byali mukubeera nga ayogera bidala. Reference dinakuwaddeko ya Dr. Jose Camino nonako olweggulo nga ayogera kweganga osobola ogirelatinga ku incidence ya Wizomanizo gye yabadde endala ne Wizomanizo agezaako tugamba mbu oyo teyabadde ye. Waliwo gye nsanze nga abantu bagamba mbu Wizomanizo yagambye oyo teyabadde ye tebabalimba yabadde AI. Artificial intelligence yabadde ku Fanguni Forest naye oyo teyabadde ye. Ne either way nze kye nasiimyemu yes fena twakirabe bulungi nnyo nti Wizomanizo teyabadde mu mbeera nnungi. Ekyo buli omu asobola okukikakasa okusinza akatambi we kabadde either ali depressed oba nga alina embeera enzibu gy'ayitamu naye munnange agezaako okubeera ng'ayimirizaawo obulamu. Naye kye nasiimyemu ye incident actual ekikolwa kye yakoze action gye yakoze ey'okubeera nti nabambya preaching one love okwagala nti yes ebya Palaso ne Alien Skin byaliwo ebyo byaliwo naye yagezaako okulaba ng'ateekawo omukwano singa naffe abantu mu kifo ky'okukuba ennyo Wizomanizo olw'ekyo ekikolwa kye yakoze olw'embeera gy'alimu kuba nti waliwo kikola kyakoze kibi mbu oba yakubye omuntu mbu oba yakoze kino oba kineeno oba yakyankalanyiza nedda ate tusooke tupreachinge kinene ekikola kyakoze ekyokugatta oluganda ekyokuyunga oluganda ekyokuspreadinga love mu bantu bonna kubanga love is the only way. Yagezaako okugyawo obutakolagana obuliwo bakati w'Amayanja family ne Alien Skin. Fanguni Forest wamu ne Gaza okitegeera byonna binagezaako okubeera nga abijja wagamba oba bali eri beewalana bannange nze bwendi nva mu mayanja naye nze mbaagala okitegeera naye kyabadde agezaako okukuba obwama Alien Skin kyabadde agezaako okubeera nga preachinga kyabadde agezaako okubeera nga alaga so mmwe mwenna abagezaako mumukuba mbu embeera mbi omwenge ebyelagalalagala yes ebyo byonna tubiraba bibi tubivumirira neera nga n'embeera gyabaddemu eraga mbu kale teyabadde nnungi nnyo naye kiyise ekikola kye yakoze kye tuba tusinga okubeera nga tussaako essira lwaki kye twogera ku kikola okubeera nti yagenze wa Alien Skin n'amugamba bannange tugatte oluganda n'amugamba bannange twesonyiwe ebyaliwo ne Palaso bannange Palaso nsonyiwa naye nina okugatta oluganda kubanga ekigambo kye yayogedde ng'atunudde mu kamera n'agamba Palaso onoonsonyiwa naye bannange tulina okupreachinga one love eby'okulumaŋŋana biveewo eby'okuyombagana biveewo tusigaze omukwano tupreachinge one love okitegeera so ekyo kye tulina naffe singa oteekako essira nga tulabe engeri ki gye tuyinza okulaba nga wetuyambamu Wizomanizo mu ngeri emu oba endala bwe buno obutambika mukuteeko naawe osobola okubeera nga obwerabirako naye nga sinabeera nga mbukuteekako ameka nkusaba subscribing on SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino aluba ebyo byemuddako simanya Palaso simanya Palaso tumujjayo ro ki gy'osobola oteeka ku Palaso tewali lekerawo okwerimba n'okwesuubiza ebitasoboka n'okubeerawo ne weekubisa n'olowooza mbu olina ekintu ky'oyinza okukola muntu muno nabagamba you can't do anything. We are here.
Like my young brother told you, no time to fight physically but lyrically. So I'm here to tell you, abanjagala mwenna mwebale kunjagala. Abalala abanemwa tula wansi, take a seat. Sit your ass down. Osegede. Hey, atanyumirwa, zanya byonyumirwa. Ontegede kyegamba. So, buli ali eyo buli afuna akakisa, noddeyo mbola okuba okimanyi mboba bwe weekwatako ono nayina akakwate ku palaso mbu kati obwongo buno obudde bwo bwonna ogenda bumalira ku palaso nga weeyiya naye palaso yeeyiya dda palaso amanyi kyayagala kati ogenda kumala obudde bwo nga weeyiiza mu palaso onoonyawo dde okuyita palaso. I told you guys, man, but I don't blame anybody because if I was me, I would hate me too. Sabata abantu abali abesibye ku palaso mubasaasire kubanga si kyangu kubeera ngo agenda kujja mu dakiika mmeka? Dakiika 2 z'obamupisona. Emu kayo kayoka. Ngulimu. Olinga amazi. Ngulimu. Amata. Olimu. Nzokola bosi. Wama bagamba abantu abo nze bampita buzo. Lindako. Tuleka ambajjukize ze bampita buzo. BT material. Nze kulaba muganda wange mamuli ku bintu by'ekikadde. Ngulimu. So yambuka ndio ka iPhone akaliwo wali. Said. Lindako. Oli ku bintu by'ekikadde. Wali amapalaso. Lindako. Amapalaso nsonyiwa tulina okukwatagana n'abantu baffe. Ndabagana amaziga ne mugagga amajangu mugana nze ne mugagga linda ko tamanira kale yo mazuka bela mtwane zero soko veo adai ba yeyo dende bela mu mwana amakula nzize wa muganda wange adai bela mu mwana moderi ebali when the generals are talking to generals, motherfuckers, watakola be. Just Wendy. Yes, nakugamba. Lero amanzi ze muganda wange. Bagambe bano. Amamba agalanye. Kalese. I respect. Muganda wange bwamukubuzeko. Tonzala watu. Tonzala wa muganda wange nze wano n'omukwano teyasobola kuzoleya nze mbagala nze sina anayi n'akaliro muwe sente mutwalo kanteke wano ebiri kanteke wano mu musawo esatu ena etaano njagala bagamba ekintu kimu nze buzo sirina problem ate sirina issue tetukulinako nabikola mudda okusinga
katwali bamanyira Mwana speaker. Ono generali. Ono wizi generali. Yagala